The Honorable Kyagulanyi. Terera. Bobo genda kumuza ekibuzo terera. Young friend Bobi Wine. Terera. Terera. Lo program tugenda kugikomya terera. Boyina ekibuzo kyogenda okubuuza buuza. Boteredde. Kyagulanyi. Terera. The President of the Republic of Uganda. Katigwa. Ofuzi we nale mbusingo obwobote n'obwami. Atakimanyi tamanyi byafaayo. Byafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba. Bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe. Era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Iba ne mubadde mutya. Ofuzi we nale mbusingo obwobote n'obwami. Nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka by'owulidde yabyogera ng'amaze okukuba ttooki n'okulengera oba oliawo ebyali bigenda mu maaso ebiseera ebyo. Kaakati nno njagala nkutagululira ensonga ogenda kwewuunya ogenda kutya. Bobi Wine President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okusisinkana Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mu bigambo. Kaakati nno abantu abattibwa omwaka Ssaabasajja Kabaka gw'ayogeddeko y'ensonga yemu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gyayogerako enkya n'eggulo. Ssaabasajja Kabaka okuvayo ne yeebaza bannayuganda abali mu diaspora ku ebyo bye baakola nga ono ali mu ggwanga erya Namibia n'abeebaza ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Jjukira nti ensonga eno yagyogerako era n'agikoonako. Kaakati bino byonna biviiriddeko Katikkiro Charles Peter Mayiga okusigala ng'ali bweru kubanga Ssaabasajja Kabaka y'omu yavuddeyo n'agamba nti nze sirina musigire yadde n'omu gwe mbeera ndeseewo bwe mba nga nvuddewo. Era Kabaka waddemba okwelondera Katikkiro oyo gw'aba ayagala ye nga ye wabula taba na musigire. Kaakati ebigambo byawanvuye dda. Nkugambye nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Robert amaze okubeera nga mu bigambo asisinkana ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II empologoma ya Buganda. Olunaku olw'eggulo nakukoledde akatambi nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wakayitawo ennaku nnya zokka ono nga bamaze okubeera nga batugamba tajja kusobola kulabikako eri amatikkira ge mu maaso g'abantu mbu kubanga yayita ne bakubeera nga aterera mbu n'abasawo be baali bamuganye okulabikako eri ensi mbu olw'enfaanana gy'afaanana. Kyewunyisizza ensi wayisewo ennaku nnya zokka Ssaabasajja Kabaka n'alabikako eri Obuganda era ng'ono mu kulabikako kwe teyategeezezza muntu n'omu naddala kwabo abali mu administration ey'Emmengo Mayiga. Wabula kino kyaleseewo ebibuuzo bingi eri bannayuganda. Lwaki Ssaabasajja Kabaka ku mukolo gwe teyasobola kubeera ng'abeerako mu buntu n'abeera ku TV oba ku Zoom ate ne wayitawo ennaku nnya zokka n'alabikako ng'ali mu bantu be ng'atambula kyalo ku kyalo nga talina mu mmotoka wabula ng'ono atambuza kigere. Kati President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olw'Emmande yakakasizza ensi njagala tutambula empola mu katambi k'olwaleero ogenda kwewuunya ebigambo. Ntambula na Mulongo Waswa mu Luutansozi ennamba gy'olaba wansi awo esembyawo 910 eya Mulongo Waswa agoba ebibamba ajjanjaba agoba ebisiraani anaaba ku kyogo ng'okyagala genda wa Mulongo Waswa. Ayagala okukumira ku kyoto ng'oludde okukumira ku byoto ebirimu eddagala liri ennyini genda wa Mulongo Waswa mu Luutansozi ennamba yeyo. Katugende wa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo video soko ojimpeera ekigalo nze Eke Master mabega wa Muzindalo ntaddeko galubindi tusumuludde. Mulamuzi w'ekibiina ekya The National Unity Platform Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine aga PLU nga yino olwaleero abavubuka ba PLU bali mu kubuuza General Yoweri Kaguta Museveni ebibuuzo talina
tannaba kuba nti abaddamu bamugamba nti please lwaki jeno talitayalinga kakati agaga PL yugagenda kujja later. Naye kasooke ganaga principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform avuddeyo n'akayuukira abantu abeefunyiridde okulaba nga bateekawo gaapu wakati w'ekibiina ekya NUP n'obwakabaka bwa Buganda. Onako olwajjo nasinzidde wano ne nkutegeeza nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasisinkanamuko abalungamya b'emikolo n'abategeeza nga bwe kimenya amateeka okuleeta ekifaananyi kya munnabyabufuzi ennaku mukolo ogw'ebyobuwangwa ogulimu kalica yonna ddala ogw'okwanjulwa temuleeta ebifaananyi ebyabannabyabufuzi. Mu kibiina muno ekya NUP n'abakkiririza mu Kyagulanyi balabanga ono era boolekeze emmundu nti abagana kifaananyi kakati ebitambulira ku kifaananyi ebyaddala bingi okukamala. Omubaka gwe bayita Lutamaguzi Ssemakula okuva e Bulemeezi ye n'avyo n'agamba nti ffe waffe okuwa omukyala e Bulemeezi olina okujja n'ekifaananyi kya Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now Principal yennyini Kyagulanyi Ssentamu wuno avuddeyo n'abaako beyogedde ku nkolagana ey'ekibiina ekya NUP ku nkolagana ye ng'omuntu gy'alina n'obwakabaka bwa Buganda n'agezaako okulabika nti akolokoto abagezaako okuteekawo gaapu wakati we n'obwakabaka bwa Buganda. Kyagulanyi Robert njagala okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga bakabaka bamwe temanyi waali. okusinza ku Kyagulanyi agamba nti kituufu abaana nabalagiranga era nabagambanga kabaka bwe muba temumanyi waali mulage nti mufaayo paka bwe tunaazuula waali. Twebaza Katonda nti yakomyewo. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu. Kyagulanyi agamba nti nabakubirizanga mukikole mu buntu bulamu. Kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just oli muvubuka ebigambo byogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe. Bingi bimwogera ng'abavubuka abatuwagira ffe aba NUP babiteeka ku ffe. N'alabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafuba nga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Bobi Wine agamba nti waliwo abantu ebyaddala abagufudde omuze okuteekawo omuwaatwa wakati w'ekibiina ekya NUP n'abavubuka okutwaliza wamu n'obwakabaka. Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'ayogera ku nsonga zino. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si bwe mulundi okutuuse basebo ne banyina. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal ekibiina kya NUP agamba nti mu byafaayo bya Buganda si gwe gusoose. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti mu myaka giri egy'emabega 1962 Ben yali Muganda. Ben Dikito Kiwanuka yali Muganda bamwagala okamala. Kakati mu kumwagala ennyo okusinziira ku Kyagulanyi abantu baayagala Ben. Nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka kugamba erinnya Kiwanuka bwe batyo baayagala Ben Kiwanuka. Abantu baayagala nnyo Ben Kiwanuka ne bamusuusuuta nga bw'agenda e Busoga bamwaniriza, bw'ayingira e Masaka ne bamwaniriza, bw'ayingira e Maserengeta ayambuse mambuka ga ggwanga Ben Kiwanuka. Kino teyakyogedde. Oba yabadde agezaako okukyogera n'atakyogera Principal oba ndowooza agezaako okugamba nti era nga boola bwe bayayaanira Kyagulanyi naye ekyo ndowooza teyakyogedde naye era ndaba ngaereka kyeyabadde ategeeza. Kira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence. Okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti bali mu mirembe giri abaali bagezaako okulwanyisa Ben Kiwanuka ate ng'era baali bawano mu Buganda baali batidde nti singa Ben alinnye waggulu bajja kulaba ng'alinnye mu ttooke lyabwe kwegamba nti nga bamulwanyisa. Balwanyisa Ben Kiwanuka ne tutuulwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo ejemiwaatwa. Mu byonna Kyagulanyi ng'agamba nti n'abo abagezaako okulabika nti oba oli awo bannwanyisa.
kino kyabadde ategeeza ate teyakyogedde. Abagezaako okunwanyisa batya nti singa ntuuka waggulu ate era si gwe omulundi ogusoose si yenzi gwe basoose okulwanyisa. Ne Ben Kiwanuka kusa Andrew Tankome Kayiira naye abantu be bamu bamulwanyisa. Njagala okubajjukiza kuba kino kimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe ala nga bwe tumwagala. Okusinza ku Kyagulanyi yakigumiza n'agamba nti ebyaddala muve ku bye babagamba, Ssaabasajja Kabaka atwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Kabaka atwagala nga bwe tumwagala. Ate bye tabyevuma kuba tebiswaza n'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira Tibeene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega Ssaabasajja kugisa bibi kubanga yabagambye lunye nti taba na musigire. Kyagulanyi n'akola ki? Kyagulanyi agamba temukkiriza muntu yenna abaawulayawula, temukkiriza muntu yenna abagamba simanya muve ku Buganda. Ssaabasajja bwe yabadde ayogera okusooka yatugambye tubeere bumu. Ate Ssaabasajja n'amala eggobe mu kibya n'ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebyaddala ye taba na musigire yenna, taba na musigire. Kati ebyo byonna ng'omaze okubeera ng'obifuna ng'obiwulira era ng'obitegeera bulungi nnyo, ampuliriza ebya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga ye ne Kabaka tewali kibaawula, tewali yadde kasalosalo yadde akakoloboze akabaawula. Era ono akakasiza naga tubeere bagumu nnyo Ssaabasajja Kabaka atwagala kubanga message yaffe gye tutambuza tebangako mbi. Message yakwagala nsi yaffe, yakwagala kusitula bulamu bwaffe n'okwogerera abo abatalina bwogerero. Kakati no Pulezidenti yatukakasiza naga nti affe tubeere bagumu, ye ne Ssaabasajja bali wamu, kabaani ku ngatto oba kabaani ku ndongo. Kati mu mbeera y'emu ng'abaseddekezi bakyagenda mu maaso n'okupalappalanya n'okusalasala amagezi. Kakati nga naffe tubatunulidde era nga tubataddeko abiri. Mwenna mwawulira ebigambo ebigenze nga bivaayo nga bikulemberwa omusajja mayitwa nga Honorable Lutamaguzi ono ng'agamba nti waliwo abaana naddala ku intaneti abalina accounts ennyingi zino. Kakati bano nga babawa $25,000 mbu buli wiiki. Kakati bano bakole omulimu ogw'okuvuma, ogw'okujolonga. Kakati olwo bakyayise Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati abantu bano basasulwa ssente era akulembedde ekintu kino ampuliriza mbu mubaka wa opposition ate munene nnyo naye kyannaku nnyo. Ate omuntu akwatiddwa lubona ng'ayogera ku nsonga zino ye Bebekulu, amanyiddwa nga Bebekulu Moses Sali. Kati ono gwe bayisaamu ssente ze baba baddiinira oba wasaava, era ono gwe bayisaamu ssente ze basaasaanyiza ku mitimbagano okusasula abaana abo abanaavuma n'okujolonga n'okusiiga ettoomi n'okunafuya abantu abali mu nkyukakyuka. Kati njagala nkuteremu akatambi kano nga Bebekulu mu bigambo byayogera naga nti mpereza amannya g'abaana abo, ompereza ebibakwatako, onsindikira ebifaananyi byabwe nsobole okubeera nga mbakwasaganya nga mbayita nga barelatiivu bange. Saagala weerabire omusajja ono avudde mabega ng'alya ssente okuva mu State House ezo ezandigenze ne ziyamba abantu oba oliawo eziyandiyambye abantu abawansi ab'enjawulo. Abasajja bano nga balyandye. Kati njagala owulire ebigambo bino muyinza ogamba nti mbalimba, muwulire omusajja ono kennyininyini Bebekulu ng'agamba mpereza amannya ago nakafunako omuntu omu, naye nga bwe nkunyonyodde nti abantu bano bonna bakolera wansi wa Mwami Museveni era ng'ekigendererwa kyabwe kukyusa baana abali mu nkyukakyuka wano babeere nga babanafuya ne bana abali ku struggle abali ku intaneti. Abo bonna babaze sayidi yaabwe basobole okubeera nga boogerera bo n'okubeera nga bavuma fe abali mu nkyukakyuka. Wulira ebigambo bino ate tusimbule bupya. Kakati era ogenda kubeera ng'obampeereza abo abaana ng'ate bantu baffe obavuga obaza waffe nga bagenda kukola omulimu. Ompeereza feesi zaabwe n'akawunti zaabwe nensobola okubeera relative nabo. Kitegedde ne mmanya bumanya nti ono y'ono. Kati nakafuna kerinnya limu erya Justin nga by the end of the day awa abasajja b'essente he pays them buli wiiki bakusasula $25,000. Bw'obeera ne account ku Facebook ne ku Twitter zisukka mu 10. So kati okuvuma mulimu ku Facebook. Kakati nno
ndowooza ebigambo bitegedde nakugamba tujja kukwatanga abantu bano omulimu gwaffe gwa kubeera nga tubalabisa bantu bangi bavuddeyo nga bawakana nga bagaa tewali muntu asasula bantu ku intaneti kubeera nga bakola omulimu ogwo ogw'okuvuma kaakati nze ne ŋŋamba mbeerawo wano ku AKTV Media Uganda era amawulire olugafuna mba njaga kuweereza kaakati oyo Bebe Cool kennyini mu bigambo bye ngaga nti bampeereze naye bavuge ng'obazza sayidi yaffe tusobole okubeera nga tubakyusa tubateekemu endowooza kaakati ate omudumu bagukyuse bagwolekeze bali mwenna mukimanyi abantu bangi abali mu nkyukakyuka oba abaali mu nkyukakyuka naye nga wenjogerera bano bonna bakompromisingibwa dda babawa ssente babagulirira ne babakyusa endowooza kaakati bano obusente babawa ne batandika okubeera nga bava mu nsi yaabwe ne bejjako ebirowoozo ebizimba eggwanga ebyanditutta Uganda mu maaso n'okubeera nga mukwano gwange bano beetegerera entegeera yaabwe ne bagibambulamu ne babateekamu entegeera endala era mwenna mujjukira abantu nga ba Ashibaka Kato nga ne gye baalagana buno gwaka baasiraanira eyo baavundira eyo tewakyali muntu abamanyi yadde aboogerako olw'okubanga baalya mu nsi yaabwe olukwe abantu nga fulufiga bano bonna baliwo okubeera nga mukwano gwange baakyuka dda bano bonna baali mu nkyukakyuka naye olwabawa ssente bano bonna ne babakompromisinga kati omusajja mayiddwa nga lirupazo ono naye y'omu ku baasooka okubeera nga batwalibwa ne babeera nga baweebwa akasente n'akalya naye oluvannyuma yabuukayo kati ono mu kubuukayo ng'alaba erinnya limaze okubeera nga libbira nga likkiridde ddala wansi mu ddubi era ono agamba ye taliddamu kukola nsobi yonna kuva ku maanyi g'abantu kuva ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakakasa nti amasannyalaze gali ku ye era ono agamba nti abayimbi bangi nnyo bwe bataazuukuke ne bamanya ebitwala ensi mu maaso ne bamanya ebyokwogera ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bagenda kusigala nga bagwa abantu nga babakyawa olw'endowooza yaabwe embi n'okubeera nga bano basazeho kwefaako bokka ne beerabira bannayuganda nakugamba ku AKTV ebigambo bingi bibeera byogerwa naye ffe ebiseera ebisinga tubikwatanga bwe bizze ne tubikuteera ku sowaani n'obigaayagaayamu ng'obyewulirirako ng'obyerabirako nga bivudde mu kamwa k'omuntu oyo abeera abyogedde oleme gamba nti gundi yagambye bwati ne bwati naye ng'ekyamazima aba yabyogedde nga bituufu sijja kulwawo yadde okulonzalonza era okwogera ennyo nakugaana kati kamutwalire obutereevu ewali lipazo owulire ebigambo bye kennyininyini ono atenda agamba nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'otamuggyako mukisa bw'otamuggyako bugagga omuggyako obwavu omuggyako ekisiraani kaakati amwesonyi asinga oba amuwaanyiwaanyi asinga oba amusuusesuusa asinga wabula ffe gye tusinga okwagala mu nkyukakyuka tetwagala kusuutasuuta yadde okuwaanawaana twagala omuntu alaba amazima gennyininyini naga nti nze ndi ku sayidi ly'abantu olw'ebinyigiriza abantu sitwagala oyogere kuwoomesa buwoomesa liri pazo twagala ogambe nti olw'abantu nze nzikiriza mwami Kyagulanyi kyakola era ndi mu mugongo gwe ne bwe toli mu mugongo gwe n'ogamba nti nange njagala kino na kino kasita bibanga biri ku sayidi eyo etanyigiriza bannayuganda tujja kwagala naye buli onoobeera nga weebuzaabuza ampuliriza tujja kubeera nga tukusekula nkugambye ntambula na mulongoosa mu Luutansozi ennamba eri 910 yeyo omulongo waswa amala ebizibu akumira ekyoto akuwa ekyogo oluggo weebunaayira embeera ne banga eterera ng'akuyisiza mu mpewo Liripazo agumenye mweno vidiyo agambye olunaku olujja kuliko omuntu agwa ku lwa Bobi Wine soko kawulire sigenda kunnyonnyola Bobi Wine agenda kusuula abantu bangi nkuwa magezi gwakyayagala abantu mpozi nga watalaafiya akyasobola okusuula naye bw'obanga Bobi Wine buli lunaku asuulayo omuntu akuleta amannya g'abantu wano naye olaba balowoozebwa nti buli lunaku asuula era akyasuula abantu bakyagendera ddala wansi nze nnyinza okwogera ku Bobi Wine mwogereko Bobi Wine abantu babeere nga tebakyayingira mu kasaaluuni kange kusaladde enviiri ez'ebibi tombuulira nze namuleka yamanyi eddiiru ye lwali giggusa yamanyi gye yalogera ekintu kyene ennoobu n'ekwata olaba mulabi soogera ku Bobi Wine okumunyiigira waakirika muwaanire wano ababuyabuya bagaye njagala simpasi kale kansabe simpasi muwaanire awo ntwale simpasi ŋŋende neeyo sivumaze Bobi Wine ku kyayi bwandekanze ama n'abakasente temumpa kankome naawo nga tonamwogerako ekitegeera soka wepimepimemu nekati omwogeddeko
omufumira wiiki amanyi gwaloyina gifu n'essaabo ya kakati muganda wange oyo omusajja masanyazi okulaba ng'oyimayibwa tokyalina amaanyi kakati nno liri puzzle lunnabe era ng'ono alina konsati ye omwezi guno ogujja gyetwolekedde wali entebe ku biici emu ampuliriza emujagenda mu muwagire kubanga oluyimba lwe lwakutteyo wabula tuddamu okubeera nga tukugamba liri puzzle ebigambo bino bitereeze bulungi nnyo ogambe nti oli mu nkyukakyuka so si kugamba nti owaanawaana mwami Kyagulanyi ky'omuwaanira naawe olina okukiggumiza nti omuwaana lwa kituufu so si kumuwaana buwaanyi gw'ofunemu ky'oyagala kyokka mu mbeera y'emu nga bwe nakunyonyodde nti Vijje Junior omusajja asinga obunene ennyo mu bavijje ono ayitibwa Namungi w'omuntu ebigambo byamuddugalidde dda kaakati ono okuvaayo nabeera nga buli lwakola bifirimu bye abiyisiza mu nkyukakyuka buli lwakola bifirimu bye abiyisiza mu nkyukakyuka bifirimu ebyo abeera atuweteramu kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo birungi si birungi era omusajja ono amaze n'alozaako ku bukambwe kubanga avudde nnyo ng'ajja yeekwekakweka mu bifirimu bino byayogerera bw'atusudiya bw'anafuya enkyukakyuka n'okubeera ng'alengezza nnyo bafuutusoojazi bano nga kigambibwa mbu ono yalya ssente nadda ne mukati ne yeewogoma kwe kuzimba olubuto n'okugejja yenna ampuliriza n'abeera nga ajjudde omukka kaakati nno abasajja tebamuweezezza left and right basazeho okubeera nga bamuvvoola n'okubeera ng'ono bamulaga nti si wa kitalo nnyo bavijje bwe bali abaakabi abamusinga n'abaali babaddewo era omulimu guno si yagusooseemu kati njagala nkulaga ebigambo bino abasajja bongedde okubeera nga bamuwooninga n'okubeera nga bamuteeka ku nninga nga bagaa nti ebifirimu byo yogerera ebyekisiru yogerera bifirimu byo lya ssente zo naye tujje mu mannyo go tujje mu kamwako bw'oba yogerera bifirimu byogerere naye amannya gaffe geesonyiwe kakati watali ekyo tujja kwabika kama mbaya n'embaya oba oli Namungi wa muntu gw'omanyi ffe tetwagala kumanya tetutya biduduma ampuliriza ebigambo bibino amusajja nga bamutwala entatinda muntagingire Vijje Junior okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya simanyi oba baakuwa ddiiru yakututeeka wansi nga gweyoyololo gy'ozannya wagenda n'ompita eziika eritategeera naye njagala nkusabule boyi wange naŋŋamba byakusaagamu gwe tosaagamu nensirika naye otuyingira nnyo otusobedde otuyingira nnyo Vijje Junior otuyingira nnyo olinganga agamba nti ffe tuli mu mizannyo gino oba tuli mu bintu bino kuzannyamu na kukoleramu mannya nze saagala kutrendingira mu byakisiru saagala linnya lyange kubeera wantu mu byakisiru tokikola osegedde tokikola muganda wa wagenda n'ompita ezzika eritategeera neŋŋamba owaayi kankwesonyiwe naye otuyingira abatukuba b'osudiya okoze vidiyo nyingi okoze movies nyingi nnyo ezirimu abantu abalwanira eddembe lyabwe sisuubira nti tomanyi bye tukola sisuubira nti tomanyi makulu ga meaning bintu bino bye tulimu naye oyina engeri gy'otukubamu olina abo abatopulesinga kyenjagala okwebuuza kubanga muganda wange lekeraawo tukkakkanya lekeraawo nze tokwata linnya lyange liteeka mu biboozi byo mu bimuvi byo bya kisi okoze movies nyingi n'otunnyonnyola ne tulabanga mu butuufu mutegeera mwatunyonnyolanga ku movies z'aba Red Indian mu ngeri gye bayiyangamu okwerwanako ne mukola zi Braveheart ne mukola zi Simanyi Postman ne mukola ziki ezo zonna temutegeeranga concept y'abantu bagezaako okwerwanako kyoyagala otugamba nga mmwe mwabitunyonnyolanga bitegeera kati kyemugezaako okulaga nti ate kati ffe essaawa zino nali njagala Vijje Mark naye ne wempulira eddoboozi lye njagala nakusesema bantu mmwe sibategeera wallahi sibategeera kubanga mmwe mumanye ebigenda maaso na biki ebituufu kubanga ffe endowooza zaffe ebimu twabiyigiranga nakummwe mu muvi ze mwakolanga naye mulina engeri gye mutukkakkanyamu etategeerekeka ge mazima twabeeranga mu bannaffe ne tubagamba ffe tulaba movies z'amagezi ba Vijje Junior ze bakola ba Vijje Mark nga mu butuufu otuula ku movie omusajja Mark n'akunnyonnyola mu butuufu n'olabira ddala nga abantu bamanye ekituufu mwe mwatuyigiriza ne bye tukola kati ssaawa zino oluusi naye mutukuba mutusobedde kiki sente omululu gw'abasinga amaanyi kye mutugamba
omululu gwabasinga nnyo amaanyi kubanga nze saasoma nasomera mu movie nasomera mu firimu ze twalabanga mpozi n'ennyimba ebirala ne biyigiranga ku street batukubanga emigo nga tuli ku movie zammwe tulaba tulina bingi bye twayiga nga tubiyigira ku movie zammwe nga mmwe mubitunnyonnyola nga n'oluzungu tetulumanyi naye neewuunya saawa zino ate mmwe mukola mwe mulimu kiki Vijay Junior lwaki mutukuba lwaki mutukakanya okututeeka wansi nze sizze wano kuvuma kubanga wa respect muganda wange tokwata video zo filimu zo kuteeka mu linnya lyange mu karakita za kisiru nze siri musiru wampite zike siru ne ngamba boy wange ne mugamba akasajja kano kagezaako kutukakanya boy wange nangamba gwe tosaagamu ebintu bino bye tukola mubimanyi mukimanyi tuli mu kwerwanako eggwanga liryo lisaanawo mwakolanga movie z'amawanga z'abantu abawambanga amawanga ne bagasaanyawo n'abagezaako okwerwanako mubimanyi nze saasoma nabiyigiranga mu movie zammwe naye Maaka yandisappointing nga nansuula wali ne ngamba Maaka omusajja omugezi ng'oyo naye naawe tuliko otukomerera sikutegeera muganda wange kakati nno bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okunaabira mu maaso abo bonna abaze nga berimbika mu nkyukakyuka n'okwefuula bannaffe bannastruggle naye ng'abantu bano nsolima eziwedde emirimu balyako bennyininyini bannanfuusi mukwano gwa nga mpuliriza bannaggwa dda era nga bano baalya dda ssente z'omusajja mwami Museveni ate era nga mwenna bwe mukimanyi nti mwami Museveni k'omulira ssente ze oba oyagala oba toyagala ayina okubeera nga akukunamya ajja kujjamu empale akuwunzike ensi yonna ekulengere nga bw'olengejja nga bw'oleebeeta nga bwe weewuuba kakati nno mu mbeera eno saagala weerabire nti ebyemikono ebyajja mu paliamenti okusayininga okujja obwesige mu bakomissionazi abeegabira ensimbi ez'omuwi omusolo bano nga bakulemberwa omukyala amayiddwa nga Anitanet Amongo Nnaalongo Magogo kakati bano balumiriza mbu bo ssente baazifuna mu mateeka wabula okusinziira ku babaka ab'enjawulo baga nti abantu bano essente baazeegabira mu lukujjukujju obubbi obulabbayi n'obukumpanya kakati nno awo ateekebwawo embeera nga tulina okusayininga emikono 177 abantu bano tubatwale ku fulo ya paliamenti baveeyo bayimirire mu kaguli buli muntu yeewozeeko nga ye ssente yazifuna atya yazifuna ddi ani yazimuwa ababaka ba paliamenti yatuula ddi era yatuulawa okubeera nga abantu bano ssente bazifuna kakati nno abaka bangi nabalaga Segona engeri gye bamutwalamu entatinda nga bamugamba nti walya musajja gw'oli muli walya wava dda ku mulamwa kati okolera mwami Museveni kati si yeyeka Alani Sewanyana wali e Makindye West ono ye buli lwajjayo omutwe abasajja bajula muyisaamu mpi bajula kumuyisaamu mpi tebamukiza yadde okukolola ku muzindalo gwabwe kakati ono n'ekitundu ajula kukiddukamu kufaanaganako mukwano gwe amanyiddwa nga Haji Kazibwe Bashiri bwe yadduka e Kawempe kakati ne Alani Sewanyana ebigambo byamwononekedde dda buli waalaga buli waakuba omutwe bafuutula mufubutule misinde nga bamugamba ekigambo kimu tewasayininga walya wano waliwo okulya n'okkomba essowaani njagala olaba akatambi kano ng'omusajja ono alaajana baneemundeke ng'ayaayana naye nga bannamakindi tebaagala kumanya baagala ekintu kimu twagala mikono Kamaruza ekibuuzo kino bwemukiddamu sayidi esinze tenenderako bameka abagamba nti njogere ng'omubaka wa palamenti
Kaakati nno embeera nga bw'ogirengedde Makindye West ampuliriza teri kusewanya na yekka nkugambye nti ebigambo byakutte dda wansi ne waggulu ono si ye yekka kaakati ne Hiridaman naye atuuya nazikala birungi si birungi wali Mawokota bannamawokota baga nti omuntu gwe twalonda tabeerangako ggwe fe omuntu gwe twalonda yali akkiririza mu nkyukakyuka era nga akkiriza ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'amussaamu n'ekitiibwa era ng'amukkiririzaamu tetulondangako muntu wa kutulyamu nkwe tetulondangako muntu wakolera NRM tetulondangako muntu wa kutuyiwayo kaakati nno omusajja ono Hiridaman naye ab'Emawokota baatandise okubeera nga balamuza ekifo kye nga baga nti oba ofundako n'ameri eyaliyo n'atukakasa direct misana tteke nti nze nkolera n'akyemalira ndi wa mwami Museveni n'ayambala kyenvu ensi yonna nemanya nti omukyalo ono akolera mwami Museveni era n'abeerako ne minisita we ng'ensi ekimanye nti ono amukolera tumulonze tutegedde mu kifo ky'okubeera nga tuwa omuntu eyeefuula munnaffe akolera ffe naye ng'ate ekyamazima akolera basajja bali ate okubeera nga banyigiriza abantu kati Hiridaman y'omu ku baavaayo n'asooka n'ananaagira mu by'okusayininga n'okussaako omukono n'agandi sijja kugussaako omusajja muganda munnange omusajja abadde mukama wange omusajja abadde angayidinga kaakati abantu tebamuga twagala ekintu kimu twagala signature twagala mukono era Hiridaman mu bulumi obw'ekitalo yavaayo mbu n'ateekako omukono era mbu y'omu kubassaako omukono naye ng'ono yakakibwa bukakibwa kuva mu constituency ye eri Mawokota kaakati nno bannayuganda ab'Emawokota ne baga nti okusinziira ku kye tulabye ku musajja ono ffe gwe twalonda si ono gwe twasuubira si ono musajja gwe naawe n'alima wagonda amala nannyuka era omusajja ono ebigambo si birungi bw'atayongera kwetereeza yandifundikiranga ekifo kino Parliament 226 maneyane emye akifuye mu ng'ombe. Waliwo abantu b'otunuulira bannayinooseka busesi kaakati Hiridaman okujjako okubaawo oli kiwemmeneku baakatwampa ofaaki muli ofaaki olowooza mumpuuga akwagala jjo akukozese olowooza akwagala jjo kakati yagala kutugamba nti singa mpuuga yali yakola ekibiina mbwandibadde member of parliament ku myaka gyo ggwe Hiridaman okyali muvubuka simanya ate buwusi n'ofuuka omutumbavu okutuuka ate kusali abali abasajja abali expired tiwandibadde olowooleza awantu awasinga gweoyagala kutugamba nti bw'otambula mu Mawokota yonna Mawokota nnungi nnyo gavumenti eno terina kubeera ng'eva mu buyinza nti olina okukolagana ne bampuuga okubuguyagaza bannayuganda nti muli ku ddima eddene eri okujja Museveni mu buyinza naye ng'ate omuyamba okusigalamu gwe kyoyagala okutugamba Mawokota yonna nnungi okufa obufi buli kimu kiri bulungi abalwanyisa Museveni be bakyamu wabula ababuguyaza abantu nga babalima nti balwanyisa Museveni ng'ate tebamulwanyisa ate be batuufu waliwo abantu abamu ng'omutunuya n'ogamba naye kati ono kati ategeera nga lwakumeka kati oba ng'owulira ng'oyagala Museveni okusigala mu buyinza ekyali kikujja weesimbewo Ameria kyambadde ave ku bubaka bwa Parliament bwa Mawokota wali ofaaki wandyesigalidde mu kuyimba agayimba gagatanyuma ekitegeera wali wasiraana ng'olina erinnya nama mu studio nga n'abayimbi tebajja ne bakuyambye ojje weetabe mu lutalo lw'okununula eggwanga lino eriri mu buwambe ate oli mu kwegatta nabali abalikolerera lisigale mu buwambe nga bwe babuguyaza abantu abamu nze ngenze nkizuula abantu bannaye abamu tebeetaaga kuyamba bw'omusanga yasiraana muleke Hiridaman wali wasiraana ng'ofunye n'envi ku myaka emito ng'envi ziringa olukuubo ng'olina olukuubo lw'envi bweruti wano mu feesi totegeerekeka nga wenna okozza oweddewo nga tosobola nakuseka osinika businisi bafubye abasajja bakugjeyo gye weetabe mu luta n'akasente kuufunaafunayo ke kakugjeyo otandise okugejjomeze n'akabuto kati ate otandise okumanyira abaakuleeta mbu weetaba n'empuuga mbu oli muganda munnange mukatuliki wano tuli mu migundi wano tuli mu kusoma konfirimansiyo ggwe yala tumanyire waayi tuli mu kusoma konfirimansiyo ebyo tunyumiza muganda munneeyo giyita nkoba za mbogo eyo twajja mu bya nkoba za mbogo gwe musajja mukumye okwekuzaakozanga ebintu ebigenda obbatambulirako ebbanga lyonna nga mwaswala sigala mu straight line yate kati ne bwogisigalamu ne bwotagisigalamu twakoowakoowa kakati nno nga bannayuganda
bwe batayigira mu nsobi era bannayuganda nga okulya bwe kwasuula wammese mu kita kakati ababaka bangi nnyo baavaayo bo lwatu nga bajimerwanga batwa Kagabo bakazibwe Bashiri n'abalala bangi ne bavaayo ne bagamba nti fe twegasse ku MK project twegasse ku piraawo bajimerwanga ensi n'emanya nti kati bano baatusala magenda na madda era ne basirikira ddala tebaddangamu kubaako kigambo kye banyega bano balinga abaafa n'okufa nkugamba nti twa Kagabo ono yagamba nali nnoonya bugagga nali nnoonya struggle kubeera nga njifunamu kye njifunyeemu nagifunamu emmotoka bampa pikipiki kakati ate kiki enkyayagala era ono n'agamba nti yagenze MK kati ensi yonna ekimanyi nti omusajja oyo yasaladde eddiro yalya n'okunywa n'anywa kati mu mbeera y'emu n'ejjimerwanga bw'atyo bwe yakola Owenjeru municipality kyokka nga ate era ne Kazibwe Bashiri naye ebikola bye bimu ono nga weeka wempe kati bano bonna baavaayo ne balya misana tteke ne bakakasa ensi nga bwe baalya ne beewaayo ne baswaluka naye nga bo beewaddeyo misana ensi ne bategeera nti abo si bannaffe wabula kati abantu betulwanagana nabo be bano abeefuula bannaffe abeefuula okuba nti bali mu nkyukakyuka kyokka nga bonna ekkubo lye baakwata lyerimu lyakulya buli naye ng'abantu bano bagezaako okutuwuddisa n'okutufuula batalina magezi abasiru njagala mujjukire omusajja akulira DP oba yali pulezidenti wa DP amanyiddwa nga Mao ono yakwata ekibiina kya DP Bukulukolo kyonna kirambirira n'akisitula n'akitwala ewa mwami Museveni n'akimuguza bukolokolo ng'ensi eraba era n'avaayo ne yeewaana naga nti nze DP nze nagikulembedde ne njitwala mu NRM kati DP ne NRM zitambulira mu kiti kimu zitambulira mu kigere kimu zirya wamu zitambulira wamu zonna mukwano gwange kakati yetukkiririzaamu bye bimu kati olunaku olwaleero omusajja ono yavuddeyo ng'akaaba bukaabi ng'aga nti abasajja bampa obwa minisita naye bye twayogerako byagaana okukolebwa bampa obwa minisita wa Ssemateeka ne Siga Eddamuzi naye bingi nnyo ebyayogerwako abasajja bano baagaana okubisa mu nkola njagala mukake mwami Museveni mu mugambe bye yasuubiza Mao bye yasuubiza DP lwaki tabikola lwaki yanneefuulira lwaki yanvaamu okunswaza obuswaza okundabisa bingi bye bayogerako naye nga wenjogera essaawa zino mwami Museveni Mao ne bwamukubira akasimu takwata Mao ne bwawandika ebbaluwa tebamuddamu ne bwatuma ababaka babaggalira bweru ku nsonga ezayogerwako kati njagala omwerabireko omwewulireko mu bigambo bye kennyini ng'akakasa ensi nti ekyantwala mu NRM kyanzita omusajja yanneefuulira dda ebigambo bye twateesaako yabivaako dda yasigala akola bibye ebyange tabimanyiko yadde n'akamu n'akatono biibino biwulire ku EKTV nga vidiyo giwadde ekigalo mbakoowola mwongere omuliro mu kifo ky'okuvuma Mao mu kifo ky'okujerega Mao mumanye nti zino ensonga si za Mao si za DP za Uganda mwongere amaloboozi muneegatteko tuteeke gavumenti yonna ku pressure gavumenti ewulire ti ensonga zino nkulu DP eyina ensonga ze yateeka dda ku mmeeza mumanyi nti omuntu ali mu ntebe abeera n'obuyinza abeera ne ssente naye waliwo enkola ya proportional representation eyo enkola nsiiba njogerako tusobola okukendeeza namba y'abamemba ba MP tusobola okuteekawo enkola nga bamemba ba parliament bajja kusukka 3 tuteekewo ne upper house oba tunagiyita senate omunaabeera abantu abatasukka 40 wabeerewo balance twagala obuyinza budde mu parliament nga president akulembera eggwanga era yabanga ekyokulabirako okugatta amawanga gonna agali mu Uganda. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa
ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Yes, EKTV nze Eke Master mbadde mabega w'emizindalo okubeera nga nkutuusako embeera tusobole okubeera nga tugigayagayamu n'okugitegeera nga bwe buwungedde. Ssaabasajja Kabaka awangale tukwatagane olunaku lwa nkya. I sign out.